Kakati omwana gwe mulaba oyo mu katambi bamuyita Faith wa MC Cats. Faith wa MC Cats abasinga obungi kummwe mumumanyi. Omwalo oyo yali muganzi wa MC Cats. Omwalo oyo yali anyirira ng'alabika bulungi nga bw'okiwulira. Be bamu ku bawala abaali beyita Basire Queen mu Kampala nga kumpi buli bbaala osobola okumusangawo ng'anywa omwenge, abeera anyirira, atambula n'abasajja balina ssente gw'olaba ono. Wabula wenjogera essaawa zino omuwala ono Faith yagwa eddalu n'atabuka omutwe oluvannyuma lw'okukozesa ebiragalalagala. Kigambibwa mbu yafuna depression, mbu MC Cats yamusiga siriimu n'afuna depression, kwe kutandika okukola ki? Kwe kutandika okukozesa ebiragalalagala, okunywa enjaga n'okukozesa ice. Essaawa zino yagwa eddalu. Baamukutte ng'ali mu kubba bintu mu dduuka. Yazze mu dduuka nga yeefudde kasitoma. Kumbe ye pulaani emuleese yakubba byasanze mu dduuka agenda afune gy'abitunda ewalala afune ssente ezigula enjaga. Kati bannanyi edduuka babadde bamumanyi feesi ye kubanga y'omu ku bawala ba socialite abali bamanyikiddwa. Abadde butabika gye yadduse. Butabika gye yadduseyo nga n'okuwona tawonye. Yali yakogga ng'alinga nga woolaba abalwadde ba siriimu bennyini. Naye ndowooza eddagala ebadde bamuweeye butabika lyamala ne bikola ki? Ne limuwa ku mubiri. Kati waali awo abadde yaddaddawoko nga yafunamukko kabiri. Kyokka omutwe gwo bannange ensi eno bannange twemalizaamu bwereere. Omuwala oyo ani ataamulaba? Omuwala oyo nga yajooga Kampala. Abo be bamu ku baali abakyakaze nga bw'ayingira mu bbaala abasajja bagwa amatu ng'alabika bulungi nga bw'okiwulira. Neesooka olabe kati bw'afaanana. N'abamu ku bantu abaali bamumanyi tebaagala kati kumwesembereza olw'endabika ye, olw'enfaanana ye, olw'embeera ye gy'alimu. Obulamu bwayonoonekera ddala. Kyokka munnange ekisinga okwewuunyisa ate ye ex we MC Cats ye gy'ali obulamu munnange ye bumutambulira bulungi. Talina buzibu bwonna. Eddagala lyalimira. Bagamba nti yasiga ono siriimu mbu olwo n'afuna depression. Ono gwe mulaba famire ye baamugoba, baamukoowa oluvannyuma lw'okumulaba nga yeekutte akatambi ng'ava kwegatta na MC Cats. Famire ye ne balyoka bamukyawa okuli taata we, maama we, baganda be bonna ne bamukoowa ne bamugamba oddira otya ne weegatta n'omusajja gw'omanyi nti mulwadde. Okuva olwo ali mu nsi abonaabona alinga ng'ataliiko babe. Kankutuseeko akatambi kano okerabireko nga bamusanze ngabba ne bamugamba bagenda kumuyisaamu emigo. Vidiyo yiiyo gimpereka like. Tubuulire obadde otugamba a lot has been happening nga social media bakumookinga nti nno oli mulwadde oli biki. Yeah, that only byandeetera depression. I reached a state nga neekyaye byonna ne bibaawo. Nga neekwesa I was in hiding asagala kubeera kumpi with my dad, my family. Yeah, sometime past nga mina hiding. Nentandika okubeera nga nina byenkozesa okumpa essanyu nga I'm depressed. Tebyali birungi. So at the end of the day, I got some time, nali ntambuddemu, ninsanga Cats somewhere in Tinda. Nangamba Faith, calm down. Nina wentelo tula wentinda nenywa ebintu byange byali bimpe essanyu cause nali neekyaye nga ndi depressed. I started using drugs. That's the truth. But it wasn't the right thing to do. Which drug was that? There's some drug called crystal meth. It's called ice. So since that day he knew that I used that drug for depression jempitamu. Nakozesa advantage all my life. Corona agenza okutuuka yenna aweddeko nga this guy is setting me guys abaja in my life. I've been meeting a lot of rich people. I mean, random people. Ngobaja Faith era gwenga nga muli tekikurosinga minds. I was using this for my happiness. Nga as long as I'm taking that, I feel happy. I've been natuka nga nesibira mu nyumba nga I cry. Ngambera mu nyumba nga chenywa choka, it's a drug. So that's when my dad, together with my family, took me to rehab. Just like Cats where yachi planning. Rehab waje walaga? Butabika, EDU. So rehab I was supposed to be there like state journal indimu
I was supposed to be there like for 3 months. Naye nabaddeyo for 1 month ne bandischarging. Ng'owonye. Nkyalinamu ebinsombowa, just like the phone phobia. What really happened about the phone thing? Bangambye mbu I stole it. I heard that I stole it. Sinabagambye omuwala akakasa nti wabbye era ne bakutwala ne ku police Faith. Faith gwe mukyala wa Serebo omulamba nobba. Nawuli Nyawuli wabba ne tukusonyiwa ne leero okumyewo. Kale mukoleko kimukupostinga n'okunkuba. Goyagala ki? Kale byonna mukule kyemwagala. Kyemunkuba. Byonna tubikola nti oganye tukole bye twagala. Tupostinga era tukube. Mbadde nsaba tuula. Olaba nalokose n'okulokoka. Ebyokulokoka tebitukwatako. Ate ffe bitukwatako. Bwana baffe tuli balokole. Nze siri mulokole. Aka akyalinamu ebirala Byakuzeeko bino mbiguze. Naye ogezze. olya biki Badde abantu bakawunga n'ebijanjalo. okakasa Ne rice. ebutabika Ogezze. wetaaga okuzzaayo Gira. Kudde wali nkuwa ejijjo. Noonyeza waya. Ngambye bansonyiwe. Bampeyo tasikije mbakula. Noonya waya. Bambi nina amawaka. buli woonabbanga Nora noonyeza teweeyambula Kuliko teweeyambula Anti ejo gyonna. lekerawo okubba lwaki walokose ng'okyabba Sigenda kidda. Noonyeza waya Nora. Mami. Sembere tonkwatako baba. Dawali. Noonya waya awo. Tukoleko ki? Mbadde nsaba kunsonyiwa. Sebo mbadde nsaba njogerereko. Akwogeredde ng'obba. yakutumye obbe yoono kennyini tumumanyi Kakati mbabuulire ku nsi ya Katonda eno ensi eyo twemalizaamu bwereere. Otunuulira eyali anyirira n'otya. Paulo Kafero yagenda n'ayimba akayimba ako akagamba mb'otunuulira eyali anyirira n'otya anti nga simanye ensi okukiira oba akaweewo. Ayina engeri gye yakiyimbamu mu butuufu. Ebintu nga obirabako naawe kennyini omuwala ono ani ataamulaba. Ani atalaba muwala ono? Bwe yali afaanana bw'ati bwe yali afaanana before ndowooza mumulaba. Yali muwala ng'anyirira nga bw'omulaba. Ng'alabika bulungi nnyo. Nga kumpi buli abamu ku basajja mu Kampala nga buli omu ayagala okumukwana. Buli omu ng'ayagala okumukwana. Naye turning point yali egi. Obulamu we bwakyukira bwe bwayonoonekera. Yagenda n'akola omukwano ne MC Kats. Bw'amaliriza n'alabiririza MC Kats nga yeebasa awujjadde nakyala ne yeekwata akatambi. Omanyi abakazi mulina nnyo akajanja ako. Mukola omukwano n'abasajja bebe muguddemu obugwi olw'okuba omusajja okimanyi nti alinamu kukannya ne weekwata akatambi ndowooza ng'oyagala kulabisa. Kumbe tokimanyi nti oli ku bulamu buukola ki? Ogenda kuzikiriza oyonoona. Bwe yeekwata akatambi nga ssebo omukulu ali wali awujjadde ye ne yeeraga nti bava kundya bava kunsabattula. Famire y'akatambi ne bakalaba. Ne balyoka bamuteeka ku mmundu ne bamugamba nnyabo. Omusajja gw'omanyi nti mulwadde omunoonyaako ki? Jjukira n'abalwadde nabo bantu. Naye munnange mulimu omuntu atajja kubiwuliriza. Nti n'omulwadde muntu. Taata we kennyini n'amugamba gwe mwana gwenze ewange todda. Baganda be bonna ne batandika okumuvaamu. Oyo gwe mulaba yali alina botiiki ng'atunda engoye. Ng'alina botiiki awo Makindye ng'atunda engoye. Oba bali bagiyita oba Faith Closet ng'atunda engoye gwe mulaba oyo. Naye buli kimu kyonna kyasaanawo buli kimu kyonna. Omwana we ne bamumuggyako ne bamutwala. N'atandika okukozesa enjaga. Oyo gwe mulaba n'atandika okukozesa ice ebanga njaga bubanga buwunga. Kaba katole bakakoona ne kafuuka obuwunga. Kati buba bunuusa bwe bati. Naye ekuba ate bw'ogigendako ennyo obeera addicted tosobola kugivaako. Oyo bamututte mu ihabo emirundi egiwerako naye biganye. Yali yakoggokanga yenna yafuuka luti. Ne bamukwata
ne bamutwala mu lihaabu lwampaka. Mu lihaabu gye yatolose oba basawo baamutadde nga balowooza awonye oba yadduseyo obuddusi. Mu lihaabu gye yavudde ate wuuno essaawa zino ali mu kubba. Era n'ogwasembyeyo baamutwala mu lihaabu wayiseewo kati ndowooza ku myaka ndowooza ng'ebiri oba gumu n'ekitundu. Era bamusanga ali mu kubba. Yali abba bu iyalingi, simanya abba bu nekiresi, simanya abba bu nnika. Ne bamukwata era we baamutwalira mu lihaabu ogwokubiri. Ogwasooka oyo muwala bakamutwala mu lihaabu emirundi 3. Ogwasooka bamusanga wuwe gye yali asula, gye baali bamusuza, ne balyoka bamutwala mu lihaabu nga yenna akoggosa aweddewo. Bwe yavaayo n'atandika era n'addamu we yakoma, n'atandika okunywa enjaga ate n'atandika era okubba. Ne bamusanga mu dduuka ng'era ali mu kubba, ne bamuzzaayo mu lihaabu. Kati essaawa zino mu lihaabu era yavuddeyo, era wuuno bamusanze abba. Naye alinga ataliiko babe. Bannange ensi eno nzibu. Ensi eno nzibu nnyo nga bw'okiwulira bannange. Era mmwe abateeka amaanyi ku nsi eno, ensi eno ebeemalizaamu bwereere. Ensi ebeemalizaamu bwereere. Omukazi oyo yali alabika bulungi nga bw'okiwulira. Nkugambye bw'ati bwe yali afaanana mu kifaananyi osobola okumulaba. Essaawa zino bw'ati bw'afaanana kati. Yenna yaddugala, yalinga ng'eyagwa eddalu. Infact talinga bula yagwa eddalu. Akozesa ebiragalalagala, njagga buli kimu ky'omanya ekikuba akikozesa. Takyayina muntu yonna omu asobola kumwagala. Era ono gw'olaba abantu kati abantu omuno omukyala abamukozesa be bano ababooda. Omanye ababooda abantu bazibu nnyo, tebasosola tebataliza. Koobe mulalu olaba bakakkana ku balema abeewalulira ku makubo ne balyoka bakakkanako ne babakozesa. Naye munnange kati omuwala ono omulaba waali wano asobola okutereera, naye kisobola okuba ekizibu. Ayina naye kukkiriza mu mutima gwe nti nsobola okutereera. Kubanga tukkirize tugaane, bagezezzaako nnyo nga bwe basobola okulaba nti bamutereeza. MC Katsi yennyini yagezaako ko mu kusooka okukwata omuwala ono bamutwale bamutwale mu lihaabu mu kusookera ddala. Naye lwakuba nti musajja wattu abantu bamuteekako akazito kangi, akazito kaali k'amaanyi, n'atuuka ekiseera n'ajjayo lo. Kyokka ye MC Katsi agamba ono omuwala tamusiigangako ku siriimu. Ebimubonyaabonya bintu birala nnyo, si bulwadde. Olaba fiiye gwe yazaalamu omwana tamulina, n'abaana ba Katsi bonna tekuli n'omu mulwadde. Ye omusajja ali ku kigambo kikwanywerera. Ono ekimusumbuwa addiction ya biragalalagala kye kimubonyaabonya, kye kimutawaanya, wabula si siriimu ng'abantu abasinga obungi bwe bagamba, ate nga kisoboka bulungi nnyo nga bw'okiwulira. Kubanga omuntu bakeera ku makya ng'afunye akawuka aka siriimu n'akateekamu omwenge n'enjaga ng'ono bw'akola, okuwangala kuba kutono. Ono gwe mulaba singa takyaliwo, singa n'ofaananika tafaananikika, singa takyaliwo. Naye enjaga gy'akozesa eya lubaluba, eyo enjaga gy'anywa, enjaga mpitirivu nnyo. Enjaga emuleetera okukola ki? Emuleetera okutabuka omutwe. Oba okitegeera ekintu ekyo? So n'olwekyo ensi eno mugigyeko amaanyi. Olwaleero osobola okuba nga ggwe ow'akabi, ate munnange olunaku ne lukeera ku makya ng'ate ggwe weetaaga obuyambi. Ono gwe mulaba yali akuba amabaala nga ne bannaye kyali kirabika bulungi, naye kati laba essaawa zino bwe kirabika. Ku bubbi kwatudde, ku bubbi kwatava. Oba waliwo eyamuloga, oba waliwo eyamusuula eddalu. Omanyi ssebo ne bannayuganda bazibu tebatudde. Munnayuganda asobola okukeera ku makya n'akukola ekintu, n'akuloga eddalu, n'akuloga okunywa omwenge, n'akuloga obubbi, n'akutekako ekisiraani n'otambula. Ekintu kino ne kikulemerako n'oba nga tosobola kukyeggyako ne bw'oba ofa otya. Kisoboka okuba ng'ono omuwala muloge, kisoboka okuba nga muloge,
kubanga waliwo n'omuwala omu gwe yali akayana naye oba baali bakayanira ku byaki sijjukira bulungi naye kisoboka okuba nga muloge ate naffe abantu tumanyi okweroga naawe omuntu sebo osobola okweroga embeera eyo gye weeteekamu abantu nga ffe tumanyi okweroga ne tuwayiriza abantu oba ne twesiba ku bantu naye nga naffe bennyini ffe ate abeeroga nga tetumanyi okitegera ekintu ekyo so n'olwekyo Faith yoyo essaawa zino aluma abantu bangi kubanga abantu abasinga obungi bamumanyi nammwe abandaba mumumanyi bulungi nnyo mumumanyi oyo Faith abasinga obungi mumumanyi so n'olwekyo byebyo ebiri ku sayidi eyo ensi mungigende empola temuteeka nnyo maanyi ku nsi olwaleero obeera ku ttoopu ate enkya n'okkakkana n'obeera ku wolan so n'olwekyo yisa abantu bulungi weeyisize ku bantu bulungi si buli omu nti kale olina okumulaga ekisa naye era olina okubeera mwetowaze ate naawe ng'omuntu teweevaamu kutandika kwonooneka nakweyonoona bw'otyo kubanga ebiseera ebisinga ffe bennyininyini ffe aboonoona obulamu bwaffe abantu abasinga obungi be boonoona obulamu bwabwe oli n'akeera ku makya nayonoona obulamu bwe totale ne busaanawo bonna nga talina muntu wakunenya so n'olwekyo byebyo biri ku sayidi eyo CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebali nnyo okuba nti ate mugoberera mwebali okuba nti ate mufollowinga subscribe nga tanna kuba nti ate otwegattako tusobole okuba nti tutambulira ddala wamu mbaagala nnyo mwenna Omukama Katonda abankuumire abankolera obulungi obutagambika mbere bulungi mweraba